Munsi eya fashion engoye ze tusinga oteekako essira bw'oba onaayambala n'onyuma n'olunaku olwaleero ogenda bonneegattako ewa Divo collections atunnyonnyola ebisingawo kwaniriza mu program omutindo nange Queen Faima katulabe. Kati wano wenyini wendi negatiddwako omukulu Divo collection owa wandi muise Kaijuka Abbas. Hello. Hi, how are you? How you doing? I'm good. Ngonyirira smartness. Tusoke twogere kino kyenyini kyoyambadde olunaku olwaleero. Let's first detail everything choina. I'm just nyambadde kooti ya black ne a pull neck ne jeans za black. And then this is an open shoe, a closed open shoe. Yeah, so just the accessories are gold. Okay, weyanjulira abatulaba ku BBS Terefayina. Nze bampita Kaijuka Abbas, CEO wa Divo collection. Era omuntu ayambaza abayimbi abasinga Uganda wano. Ate nga ndi fashion designer. Yambaza omuntu yenna abagole abantu ababulijjo bonna mbambaza naye abasinga bamanyidde kwambaza bayimbi ne ba celebrities abe Uganda. Okay, tolimbye, you're very celebrated wetu tukamba designers betwina mu Uganda gwomu kwabo omuntu gwasobola osooka okulondayo. Twandyagadde okumanya how do you feel about it? Last time twafuna interview ne one of the designers abalala bali mu industry bamuyita Jonjo Fashions and then he was like he looks up to you. Twandyagadde okumanya gwowulira otyo beera ng'ate mu nsi yaffe gwomu kwabo abali ba top. Of course kirungi like mpulira bulungi nti other people can be inspired by what I do. Yeah, but it's just me okukola ekintu kyenjagala kubanga kino ekintu nagenda okiyingiramu nga nkyagala. It was my passion okitegeera, so okubeera nga nsobola okuinspiring abantu abalala kiba kirungi nnyo because that's what I live for. I want to inspire other people to also know that mu fashion osobola okukola ki osobola ogikolanga business okitegeera n'ofunamu ate nnyo okitegeera kubanga abantu abasinga before way back bali balowooza ekintu ky'okutunga ekya fashion bakinyooma but this world gye tulimu nti tewakyali mirimu ogenda kumala okusoma nga tolina kyakukola okitegeera, so someone asobola okuyiya n'agamba omanyi nsobola okutunga oba nsobola okustylinga omuntu. It's a business, so osobola okugikola ki okugifunamu. So kyenkola ki kyeŋŋamba buli omu nti it is a good thing. Yeah, so I'm very happy that I'm in this position. Okay, so it does not tokera bukezi ku macha n'ofuuka kyoli. Twagala okumanya omazeemu bbanga ki abasinga bakuwulira Divo collections but they don't know how many years. Emyaka gye maze mu industry is about 7 years. Wow. Yeah, ngenda mu mwaka gwa 8 I think if guno mwaka nga guweddeko. So tebibadde byangu, of course. People should know nti buli kintu kyonna that is called a business is not easy. Olina okukola ki? Olina okuteekawo omubiri, olina okuyiwawo omubiri. Okay, so twandyagadde ekirala okumanya nga tetunayingira nnyo mu fashion like bino ebintu wabisomerera wakeera bukezi ku macha n'ogamba let me try this tomanya kiyinza okukwatayo oba you really went to school? Kati something about me nti kino ekintu sakisomerera kubanga nze nagenda mu ssomero n'enjiga nengenda ne ku university nesoma bintu birala, nasoma human resource management. Kiki? Yes, nefuna n'omulimu netandika okukola okitegeera naye lwali lumu nenkeera neŋŋamba omanyi waliwo ekintu kyembadde njagala okukola kuva nga ndi buto kwekukola kiko kuba designer
kutunga engoye ezange so nenkeera omulimu gwange nenguleka netandika okukyesinga kino kyendi. So togenzeeko omuntu yenna kuyigiza nti this is how they make a shirt. Ebintu ebisinga what I say I'm self taught ebisinga byonna mbyeyigiriza nti bwe natandika okukola kino ekintu bwe nakiyingiramu neŋŋamba nti kati nkiyingidde netandika okwesomesa ebintu ebisinga nengenda ku social media nengenda ku YouTube nengenda like there are a lot of places you can go to and learn these things. Waliwo blogs, waliwo obutabo, waliwo YouTube. You can learn a lot of things by yourself. So nze nganze nakyesomesa kino ekintu saagenda mu ssomero lyonna nakyesomesa then of course nefunako n'abantu abalala bensobola okulabirako nebasaba advice nembabuuza how do you do this, how do you do that, okitegeera ng'omuntu alemerako nga kyoyagala okyagala naye nga saagenda mu ssomero nensoma okuba designer. Okay, awo wenyini woyogedde mabegako otugambye nti olina nawo abantu b'otunuulira boolaba twandyagadde okumanya bwe tuba nga ate abali mu Uganda batunuulira gwani gw'otunuulira mu fashion industry? Fashion industry abantu besinga okutunuulira bali international. Waliyo mu designer gwe bayita Celeb ne wabeerayo omusajja bamuyita Stephen Lowland be bantu besinga okutunuulira. I like their creativity, I like what they do. I get some inspiration from them, or sometimes I see how they do their things and I also pick a leaf. Okay, ate wano mu Uganda tetulinayo fashion designer gotunuulidde kuba oba gwakulembedde. But fashion designer wano, of course there are many fashion designers who inspire me with what they do. Kubanga fena tukola ebintu ebiri different. Yeah, there are fashion designers like Fatuma Asha, waliyo Anita Beryl, there's Shamtyra, there is Dina Vince, there is waliyo Tasbon. They all do different things, so they inspire me according to how they do their things as well. Okitegeera? Yeah. Ate we tuddako mu bayimbi, muyimbi Kigola basinga okwambalira nga style ye ekuba ne sense of fashion gy'alina. Sijja tokimanyi okola n'abangi amalolongi. But the artists who are good at their fashion game. Nja kugamba nja kuwaya amannya amatini naye my list would be Spice Diana, Vinka, Shiba, B2C, bani abalala sibeerabira bajja kunzita omusajja tongerayo omusajja kandabe Fik, maybe Fik, yes. From your shoe I can tell Fik ali among. Yeah, he's good. Okay, so katumaze otutegeera abo twandyagadde okumanya gwenga gwe personally what is fashion to you? Fashion, what kikyetegeeza gy'oli? Nze what I would tell you is that fashion is freedom. Fashion is what you make it. Like tobeeraawo ne bakugamba nti gwe because oli bw'oti tolina kukola bw'oti, okitegeera. It is what makes you comfortable, what you feel that is going to represent you, okitegeera. Though nti waliwo abantu atalala batalina fashion sense, kyo kituufu kyo gye kiri, but fashion is what you make it. Like it's freedom, do anything you want. Oba okedde ng'oli musajja oyagala kwambala skirt ng'ogyambala, okitegeera, that's fashion, okitegeera. Naye okuba bannayuganda tebategeera bino ebintu. Bwe bakulaba kati ng'omusajja oyambadde ekintu, omusajja ayinza atya okwambala bw'ati biki. There's no specific thing bw'omusajja ayina twandebwa kwambala mpale yokka. No, it's fashion, okitegeera. It's what people like. Trends zijja kati trend yazze ng'abasajja bambala skirt, okitegeera. You wear your coat and put a skirt. I think you saw there's a picture of Chitaka Elijah wearing that, okitegeera. Naye kati olaba Uganda bajja kujja bakicriticizing ebiki. No, but the guy was very smart, okitegeera, and is very fashion forward. Naye kati gwebanga mindset ye eri bwetyo stagnant ku byedda, so then tetujja kutambula bulungi ne fashion bw'oba oli bw'oti. Okay, so twandyagadde okumanya in most cases omuntu adefininga Kai's Divo collections oliko nnyo mu side ey'abakyala, osinga kukola nnyo n'abakyala. Twandyagadde okumanya what would you look at bwenzija wano kati nga nze Queen Faima, I have my birthday shoot, I have no idea of the colors I want to use, I have no design in mind. When I come wano ku Kai's Divo collection tukikwataganya tutya? Where do we start from? Yeah, first of all I would say nti ogambe nyambaza nnyo abakyala, nyambaza n'abasajja
mainly actually when I atandika business yange natandika nga nyambaza abasajja nentyoka nkola ki nyingira mu kyabakyala but nyambaza nnyo more of the women kubanga abakazi bangu nnyo okukola ki they move with fashion trends like oba oyagala ku experiencing ebintu you can experience them with women naye abasajja bazibu suit is a suit shirt is a shirt okitegeera I find it more interesting to dress the women naye bonna abantu mbambaza so bw'oboze nga gwe omuntu gwoze nkwambaze first of all ekisooka nina okusooka nentegeera what is your style okitegeera kubanga oyinza okubanga omuntu you're this person who likes like sexy hugging dresses ate nze ndi mukuteeka mu magandula so I need to first know what you're comfortable with then wemala okutegeera your comfortability or your style of fashion then nemanya what is your body type here very important type buli gojja kwagala ekintu ekiri very fitting but your body does not suit ekintu ekiri fitting so I would advise you nengamba nti funa ekintu ekiri bwekiti then of course skin color byonna bimataringa ebyo because waliwo colors otasobola kwambaza muntu muddugavu ng'agenda kukola okitegeera so that's usually what I look at first yes okay so guno omulembe gwe tulimu especially 2024 trends nyingi eziri mu kujja bintu bingi nnyo ebiri mu kukyuka ebisanyusa ebiri very creative twandyagadde okumanya gwenga gwe Kai's Divo collection what are you looking at in 2024 what are the trends abantu ze balina okugoberera empya zolabanga if you are looking for an outfit olina ofocusinga ku kino nze first of all I'm not a person of trends sagala nnyo okufollowinga trends I want to do something that is different okitegeera sagala genda kukola buli omu kyagenda ng'akola but you know Ugandans bagala nnyo okukopa buli omu kyali mu kukola so you end up finding yourself ng'oli mu kukola what everyone is doing but me as personally sagala nnyo okukola bintu biri on trend okitegeera the first of all I even like ancient fashion ebintu ebyedda byagala nnyo if you look at my collection that I've done on different fashion shows ojja kulaba nti ebintu byenkola si following a trend you know yes nze nkola kintu kigenda kubeera outstanding mukyagenda okulaga oh wow this is different kwa ebidala byenda yes so I'm not a person who likes to follow trends yes toyinayo item yonna gy'ogamba nti kuguno omulembe like gwe tuliko woba oyagala obeera omuntu ali fashionable you should at least have this item in your closet zosobola otugamba items that omuntu ali ewaka ku TV zasobola oba nazo mu closet ye na playing around with them usually when it comes to like ladies I would always advise a lady to have in terms of like shoes have like a black shoe have a silver shoe have a gold shoe those go with anything like tosobola kubula nga toyakwambira not only ready to buy a new shoe it can always go with anything then also have like a black dress a black dress is always like anytime oli abantu ina kyakwambala ba it's always works so a black dress I would advise everyone to. Then when it comes to men I also advise them to always have like a black shoe a gentle shoe and maybe a casual shoe and maybe a white sneaker but when is nga to start sort of playing around with them with anything okitegeera yes and maybe usually a man should have like a black suit na very important because bwoba olina omukolo gwogize osobola okwambala easily oba olina kadina osobola just put on a black blazer and put on jeans and go okitegeera so at least every man should have a white shirt and a black shirt. All right, thank you. So twandyagadde okumanya ekirala otugambye gwe togoberera nnyo bintu bitrendinga apart from okubeera nga ofocusinga nnyo ku ebyo ebintu ebyedda what makes you different from other fashion designers? Nze I wouldn't want to make myself tsaka kwogera mbu sifaanana n'abalala but me as me nemanyi nti njagala nnyo okukola ebintu ebiri different outstanding yes njagala nnyo okukola ebintu ebiri different saga kukola ebintu by'abalala bakola bwe ndaba nga abantu bakola ekintu saga nnyo kiba si kikyo saga nnyo kisemberera okitegeere so I want to do things which are different so that whenever someone sees my work they're like chaka nenya koze kitete okitegeera that sometimes people just know what like they sometimes even like in so-called olugoyi never posting and someone doesn't put my name but you see people commenting and saying this is the boss who did this songa kalimu touch a different so I like differentiating myself from what other people are doing
yeah, that's so nga example gye nabadde nkuwadde ya outfit omuntu ali ku BBS yandiyagadde okumanya engoye zino zitandikira ku ssente mmeka, for example your birthday, or you can just give us a range nti nze wakati w'etaano n'omunaana tokyama wange. No, sagala kukiputinga like that kubanga abantu jabba scaringa, but my prices are affordable. Ate they're negotiable. So bw'oba olina kyoyagala, you just come to me netwogera according to the design is what will determine your price. Yasagala nnyo kweteeka nti ze ntandikirako zino bato zina tojja. I welcome everyone. Okay. Yeah. So no way bidi just over on the outfit. Gosoro ofuna outfit n'obogeza eri downtown ey'ebiri. Okay, ekyo nga tukivuddeko nga wayogeddemu nga weeyanjula tukumanya okoze ne ba celebrities bangi abaana bali ku BBS Terefayina bato bakatandika fashion game baagala okumanya what does it take okola ne ba celebrities nga tokoze nabo omulundi gumu oba mitwalo ebiri naye n'okuuma eyo relationship ng'osigala okola nabo. First of all, working with celebrities ekisooka olina okusooka n'okola you establish yourself nti kubanga ba celebrities are these people who look for people who do outstanding and unique things okitegeera era bw'oba okola ebintu nga by'amaanyi nga biri they will find you. What I would advise people that tonoonya celebrity muleka akunoonya, because usually these celebrities if you look for them bamanyi oku they underlook you, and then before you know it you're being used in a different way. But anyway, what I would say is that to work with celebrities, first of all you have to be very olina okubeera ng'oli muntu w'abantu okitegeera, you have to be like very friendly, you have to be very kind okitegeera, and then you have to be very patient kubanga ba celebrities si bangu bakola nabo okitegeera. Some of them baina like how should I say, first of all most of them are not like professionals like bajja omutezo kubiro nga yagala olugoye the next day. No bangoli patient. No very patient with them and then understand them exactly who they are. Kubanga ali abantu olina oku understands no gamba nti ali bwati ono mwambaza bwenti ono muyisa bwenti okitegeera because they all have different characters okitegeera, and then also like being persistent in what you do okitegeera. Kuma omutindo tokola ate ekintu kirungi ate nkyana okola nga kibi okiddirira. Yeah, so you have to keep olina okubeera ng'oli ku mutindo ogwo bwe gutyo okitegeera ng'ate you're doing actually ng'okola even ebisingako nti oba okoledde ono olugoyire oyambuka bw'oddamu ate okukolera oli olulala olina okuba nga ate kisingako ku kiri okitegeera you have to be very innovative. Yeah, nabo ne basigala nga bajja nga bagamba yakoze kiri okitegeera, they have to keep being excited with what you're doing. Naye bokola ebintu ebirina bwe batuuka ne bagetting bored and they're like oyo naye manyira wa butimba na glitter. Okay. Yeah. So nga tunzika twandyagadde okumanya omuntu yandyetaaza okusanga Kai's Divo collection amusanga wa like contacts and pages. My workshop eri Kabalagala behind Equity Bank, and then ayagala okunsanga ku social media, Instagram Kai's Divo collection, ne ku Twitter Kai's Divo collection, Facebook Kai's Divo collection, ne ku TikTok Kai's Divo collection also okunsanga. Thank you very much. Yabadde omukulu kuva mu Kai's Divo collection atenga ye CEO. Tukyali mu program omutindo tuwumulamuko kati ni tukomawo tovaako. Omulungi ekumidde ku BBS Terefayina tukyali mu program omutindo era nga wano wennyini wenkuwela fashion tip yaffe ey'eno week. Omulabi waffe wa program omutindo nze Kaijuka Abbas, CEO wa Kai's Divo collection. Fashion tips ensobola okubawa njabbawa bbiri, ey'omukyala n'ey'omusajja. Omusajja ne advisinga buli musajja kubeera ne suit ya black mu closet ye, n'engatto za black eza gentle ne sneakers za white. Once you have those obeera ogenda ku
kuzanya nazo like bwoba olina omukolo sobola okwambala black suit notekamu different kind of shirts noyambalirako engato eya black nobanga olina akadina akamangu awo just put your black blazer and just noyambalirako jean oba t-shirt okitegeera so osobola okuyamba mu bintu bingi like bwobanga tolina budde bwagenda kunoonya ngoyi so buli musajja abeere ne suit ya black n'engato za black eza gentle ne white sneaker ne shirt ya white ne shirt ya black very very important. Mu kanyomero cafe aka red carpet events and runways olunaku olwaleero nkuleetedde area summer spring collection 2024 katubategeere be baani neki kye bayolesezza. Area fashion brand eyatandikibwawo mu 2014 ba designers okuli Piotrek, Bucket Folk n'abalala bangi. Bano nga bamaze okuŋŋaana batandikira mu downtown mu New York City. Area Fashion and Accessories Design Studio era ng'essira eriteeka ku quality, craftsmanship ne textile development. Ebimu ku bye bakola mwe muli accessories, dresses, denim jackets n'engatto. Nga 11 February 2024 fashion brand ya Area yayolesezza spring summer ready to wear couture collection 2024 mu New York. Okwawukanako ku seasons ezize ziyita ku luno starting point yaabwe gaabadde maaso anti bano baabadde inspired by the 1920s cartoon eyes, vibrant pop art ne reflections. Okwolesa kuno kwatandise ne simple mini shirt dress mu white leather ne circular leather appliques ku kifuba mu shape ey'amaaso. Mu birala bye bayolesezza mwe mwabadde 2 pieces with cutouts nga zino nno zaabadde mu kala ez'enjawulo okugeza black, light salmon in the shades of peach, blue denim jeans with silver details and crystals. Omu ku ba models yakyusizza bangi ensingo anti ye yalabikiddeko mu head to toe crystal outfit nga yakayeka n'okamala wamagwe n'abeera wanjawulo mbalala. Engatto ezayambaziddwa bammodo bano zaabadde platform heels era nga fashion brand eya Area ye yazeekoledde. Mu ngoye endala ezayoleseddwa mwe mwabadde ebiteeteeyi ebikole mu bimuli n'amabala aga black on white denim material. Mu kumaliriza okwolesa kuno concept yabadde striped back to its essence ne gold metallic ring okwabadde crystal etengerejja makati mu nnyanja ya black cotton. Era nga kino kyalabise makati nga simple oversized cotton shirt.